Lunaku lwa kusatu tubeera ne Honorable Harold KAIJA, tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi. Babuuzaako nti mwasimu tya basebo ne banyabo. Amanya gange zetusima Apollo ke kaseera okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi, ebyobukulembeze, enkulaakulana n'ebirala bwe bityo. Twanirize Honorable Godfrey Kiwanda Suubi akubuuzeko ttandika program. Abatuuliriza era abatulaba ku munnyo ku makyamba lamusiza nga mukulu Apollo wabagambye nze Kiwanda Godfrey Suubi. Njagala okwebaza mwenna emirimu gye mukola, njagala basaasirako abafunye okunyigirizibwa n'oku challenges ez'enjawulo mu wiiki eno, ate era n'oku obaolyawo kukulisa mmwe abafunye ebirungi. Wiiki eno mbaddeko n'emikwano gyange egimu, bamu mbadde nammwe mu mikolo egy'enjawulo, jjo nabadde n'ab'ekiboga, nempitako n'ekyankwanzi, nempitako ekakumiro, jjo olunaku lw'eggulo. Naye before naliko nammwe ab'ekakumiro, naliko nammwe ekibaale, ekaruguza, twalina rally ennene nnyo y'abantu nga almost 1,500, ate tubeera ekakumiro ku lwo nga 8, era nalwo olunaku lwali lunene nnyo. Then mikwano gyaffe abamu basobodde okubeera ekitugumu n'okubakulisa olunaku lwa independence. So njagala okulowooza nti tutambudde mu ngeri eyo. Abantu baffe abakisoboka n'abantu abatwetoolodde mujjukire nti ku nnaku z'omwezi nga 16 ne 17 amaanyi twagateese ku kulima ebintu high value crops. Tugenda twamaze okutandika nursery beds zaffe, tumaze okuzizimba. Ekikunyu tugenda giggulawo ku Mande nga 16, ate Mutetema tugenda giggulawo ku Lwokubiri nga 17. Ne nursery beds zaffe endala ndese company zonna ezidiringa mu high value crops. High value crops ng'ennyanya, nga macadamia, nga hash avocado, companies ezikavidinga omwo, aba NADS bagenda kuba naffe, aba companies ezitunda eddagala eryo, kubanga Apollo manyi ngezaako okulaga abantu nti bubanga oli mu kyalo, don't base your income ku kintu kimu n'olinda kasoli wa myezi 6 n'okandaalirira. Kitegeeza nti kasoli wanaatuukira ojja kuba oyina amabanja, oba ojja kuba nga wamuli akakoola, ne bw'oba n'ennyaanya ate ezikulira myezi 3 n'obaayo ne kaamula lyakulira mu nnaku 100, maybe omwezi nga 1.5. Kati kikuyamba okuba nti ebiwundu ebimu osobola okubiziba nga totunulidde mmwanyi, nga totunulidde kasooli. Ate n'ekyala n'okubaako biri bye twogerako ebinene kati nga kasooli, Apollo n'emmwanyi zirimu abantu abalina ebibanja, ali well established. Ne kati njagala Kiwanda asobola okugenda ewa KAIJA namuga nti njazika ka political 5 ku 10 njagala kalimira mu nnyanya. Naye omuntu oyo nga Kiwanda talina capacity raising seedlings. Kuba raising seedlings, it needs an expertise. Ate nze sibimanyi. So kati njaba batirawo nursery bed omuntu ajja buzina pickinga ensigo, n'amanya tumazeeko sente mekoji raising, n'atola n'asimba busimbi. So omulundi guno amanya getugenda okugateeka, era ffe nga omusumba Bujingo bunaku bwatukubiriza ennaku zino alina ke yatugambye, simanyi oba Apollo yakawulidde, kali very challenging. N'agamba amaanyi g'ekisajja gategeeza ki? I don't know bakawulidde. It is something that is trending now. Nakawulidde kyosanga 8 ogw'ekiro. Amaanyi g'ekisajja gategeeza ki? Then mwerimu abavubuka oli ku border stage, olina mulimu nagwo kintu kyonna kyokola, don't base yo toteeka amagi gonna mu kisero kimu. Yiiya waliwo biriŋŋanya, waliwo kino, nsobola okulima kuntula, nsobola okulima kamulali, nsobola okulima akanyanya akatono, nsobola okukola kino. That's the way to go. Tulonkinga ennaku z'omwezi 16 ne 17. So nambaaniriza ekikunyu bakutawasawanya, ate era ne Mutetema nga 17 ku Lwokubiri. Biri mu district ki? Ya biri Mityana. Biri Mityana. But of course afterwards bwe mmaliriza nsaasaanya wona nga bwe natandikira Mityana program eno eyakisoboka. Of course nkyali mu kisoboka. Ne bwe mmala kati kisoboka eri nasooka akola basically mwanyi bitooke, naye kati nalabye nti ate waliwo n'abalina buntu obutono. So bwe mmala ekyo ate ngenda kusaasaana okubanga neetooloola. Tweyanze nnyo tweyanzege Honorable Godfrey Kiwanda Suubi. Honorable KAIJA buuza balaba salt. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa
mikwano gyaffe mwenna bwe tuli mu bwamba batava ku show eno mikwano gyange abaku Dream Nambiro mikwano gwange Kansala Lukwaya wono omulabi gwe nazudde bwampeeza mezi nawe nakuweereza Salo Dream Restaurant Salo gwane Kasokoso Kasokoso ne musajja wange engineer Lubega waliyo Sabit Eric na yasindika mu message yes kozo iwe shema isingiro waliwo isingiro ne walono we isingiro oyo namwe mwana ababeerako njagala okubalamusa n'okubayozayoza balina bye mufunye okusaasira mwe mwenna abalina ebibasoomozeza nyina issue gigenda benye ennaku zino omanyi nze ntunya nnyo abantu abali ku base level y'abapoliisi ensalako gye basalako abaana bodaboda ejatuleetera obuzibu nti bugosanga omusanga amusalako akasonga akatono ekalabukuse eriko kano kale waliwo gwe nasinkanya akawungeezi jjo nenyimirira ne mugaawo gwe wenkula tolina narankono munaku munno muleka agende kakati bami onvuka muwolereza naye nga tandaba nti muwolereza ate ali mukudduka okwogera n'oligwa omusawaze gwabadde atwala asooka amuwa akasente ke kakati bw'ajeonoloza nalagaga naye kati kyakoze pikipiki ono wa poliisi n'agivuga ku speed naye nedda muveeko nemugana nedda wadde naziri sente azeetaaga ne muyambe kwano n'agivuga n'akola kinategedde ndowooza n'agenda ku poliisi kale ono gy'aba amusanga asobole okumuggyako akasente naye eyo empisa kuba nkiraba nnyo kinoma mpisa gye muyisa boda poliisi okukwata ababoda gye bakwatamu ng'ate nti tesamugamba genda otereze kino kubanga omuntu gwotakwatako mulundi gwakubiri beera kubamugaa nti ngune nkukutte ne kati tambula ogende n'ekyo omumayambo ewere wa bodaboda nti buli nnaku aterekayo emitwalo ebiri egy'okuwa abapoliisi ensonga ndala enkutteko ennyo ategeeza okulanga ne front page ya monitor yebadde specific prostate cancer nsonga ya cancer gundi ward emulago juzi nyina radio gye nali mpuliriza nga balina bagenze emulago kiwanda abantu baffe bali bubi nga ate bali mu bulwadde obuluma omulwadde ng'asula bweru bw'abagezaako abalinawoko ne bagula buno butenti obutono enkuba nejja n'etonya empewo abantu baffe bafa mu bulumi obw'ekitalo ennyo mukyaleeko yo osaamu n'akyalayeko muyinza okukwatibwa emotional ne mugaa nti abantu bano bakoze kati ngenza okulaba eyegundi ejjemu kino kya prostate cancer ne serious nono cancer akwata nnyo abasajja ye w'abasajja prostate abeera ki abeera w'abasajja nendoza weetaaga nnyo serious awareness naye n'okuyinja kuteeka ssente ddala mu awo tweyanze bwe tubetandise program tubakulisaayo mu Uganda lori ya ameefuga obubaka obw'ameefuga bwabadde nnyo bwetololera ku njawukana na butya bwe tusobola okukolera awamu oba okuzimba obumu nga bannayuganda olwo tusobola okuzimba ensi yaffe ne His Excellency the President mubaka bwe obwa independence yasimbye nnyo oba yabadde nnyo ku nsonga ya politics of identity nga agamba nti to-emphasizing politics of interest ebyobufuzi ebitambulira ku kigendererwa si kuba otunuulidde amawanga otunuulidde oli afaanana atya oba ava ludda ki mu nteekateeka eyo kye kitulese enkyaleero Honorable Godfrey Kiwanda Suubi abantu embeera oba ensonga eyo tugitegeera oba tugitegedde ey'enjawukana kale nkubuuza nti enjawukana zo zivudde ku ki mu kaseera kano eggwanga Uganda waliwo abalowooza nti tweyawudde nnyo n'okusinga ku bwe kyali okuva eri gye twava ya kati ebigambo bino bibiri byagala okufaanagana mu kuwulira singa omuntu aba abiwulira oba oli awo nga tamanyi nnyo Luzungu oba alumanyi naye nga byonna of course when you see interest versus identity they all begin with I. Politics of interest versus politics of identity. Kati ogumu ku mulamwa
one of the core principle empaji ya national resistance movement emu ku mpaji yaffe yogera ku patriotism which is actual nationalism. Nationalism is even smaller than patriotism. Kwa patriotism tuweroza kwa just ngegwanga notandika n'okulooza n'ekyenkolera tekisobola okukosa munna Kenya tekikosamu owe Rwanda because when you are just a nationalistic person you may end up just ngolowooza nti as long as nze ndi comfortable mu ggwanga lyange I don't mind about a Rwandese, I don't mind about a Kenyan, I don't mind about a South Sudanese. Naye patriotism at least kiri a bit broader nti otunulira nti byenkola tebi affecting my neighbor negatively. Kakati Mami Apollo politics yenna azimbiddwa abantu abasinga okuva olubatandika okujja mu politics especially the politics nga abafuzi b'amatwale tebannajja abafuzi b'amatwale nga bakava wano ebibiina nga bitandika byabeesinga nnyo ku okuteekawo ebyobufuzi ebitwawula okusinziira kuwa gyenva omufaanana ntya which is identity. Abatuuza nga bwalaba kye bayita identity card. Identity card baba kubuuza ebikwatako nga kiwando gamba nze ndi mutabani wa Francis Sebagala neddira Fumbe ndi Muganda ndi Christian nsibuka Jindi. That's identifying yourself. Kati buli local identity chikwawula ku KAIJA because katosoba ku byenjogedde byonna KAIJA tayinza kubanga byonna bwabiri tuyinza okuba yes fena tuli bafumbe but would maybe be called Walusimbi nga nze mpitibwa Kaweesa. I've already identified myself from him. Kati buli lwabeera nga oli mu politics wa identity onoonya nnyo ebibaawula Honorable Chowechiri olwaleero yes. Nti politics afuuse wa identity. Kakati mbadde nkulaga nti that first of all that's how we began. No Chowechiri leero nanti mbadde nkulaga okuva emabega nti bw'olaba ne bwe twali tutandika ebibiina byaffe ebyobufuzi amaanyi gonna abantu bagateekanga nnyo nze ndi Muganda ndi mu Catholic. The best thing to pateyo olina kubeera wa Democratic Party. Bwekyali ndi mu Protestant ndi wa Northern something like that balangona kira yes olwo bwogenda Ekisoro it is still there by the way. Ekisoro batuuka ne ku level etuuka n'okumanya nti eno parish azini muluka togwo mukuluka gw'aba Catholic ogwo muluka gw'abasiraamu gw'aba Protestant. The difference so much between the Protestant and the Catholics. Kakati with time bwe tuyingira 1996 tuyingidde wano 86 National Resistance Movement ezze yagezaako nnyo kirwana mu nsiko yagezaako nnyo era olunaku olw'omuyekera omu yali atunyumiza mbu olunaku olumu babayimba afande moraro ju sajja omu n'awanika omukono nagamba naye eti kati lunaku lwaki otugamba moraro naffe Abaganda weetuli kati ye ng'alowooza nti agamba balaalo as in that kati bagezaako nnyo okukirwanyisa nga bali mu nsiko nga tebannajja bagezeeko nnyo probably okugatta. Bwe tujja wano mu 1996 tujja mu bibiina tutandika under movement system. Movement system bwe tugijjamu nobody would even think nga gundi ebeeramu nti ne bwe twagira mu 1996 abantu tebalinga beesimbawo Apollo kale tugamba nti nze ndi wa NRM twalinga tugamba abo babibiina ffe tuli ba movement nga era tusigala tusonga mu bantu abo even when nali mu parliament ey'omusanvu nga basajja nga Kasiano Wadri Norbert Mao Baolanya Jack Bolanya Agra Woli But of course this time when by side eno liko bachiwanda wa UPC bano bachiwanda bachigobe so they would be no of course abalinga bawogera nti etteeka lairaga nti omuntu agira mu movement ne twamanyanga kakati nti ekyo kikulaga nti kati bwe twaddamu ne tugamba tugenze mu politics of political parties 25 identity has to come back. Because omuntu must belong, which is also right. Because you have a right to belong. Yeah, true.
kakati president kyaliko because you cannot fully okujjawo ebintu ebitwawulamuko. I know nti KAIJA wa FDC certainly, and I respect him for that. I know nti so and so wa NUP era muwekitiibwa kwekyo. Kakati naye beyond politics waffe nze ne KAIJA atwawula nti wa FDC nze ndi wa NRM waliwo kye bayita interest. Kati president agamba nti emphasis tugiteeke ku interest ezitugatta fembi. KAIJA bayogera ekya Cancer Institute. It's a politics of interest. Kyatandikideko ekyo. My driver gwenze naye wano olwaliro ayina abalwadde ba cancer basatu. 3 people from the same family. Brother way, no, very close people, very close, including his wife, a cancer patient. So what does this mean? Nti KAIJA bayogera olwayo n'agamba Kiwanda, let's go and visit Mulago. It's a politics of interest. So, Honorable Kiwanda, ogamba nti okuzaawo ebibiina by'ebyobufuzi kyayongerawo okukomyawo politics of identity. No, kyakomyawoko naye kati problem nti basis gye twazimbirako ebibiina byaffe Apollo. Kati basis y'okumulundi guno bwe twali tuzimba ebibiina, it's actually bikalekaleko okusinga ebibiina ebyaliwo before. Although otundia party, let me talk about the two parties which are in the house today. When you look at NRM, National Resistance Movement, you look at it as a national party. Ojagisanga ngeina obuwagizi. That does not mean nti party tanafuna buwagizi walala. Yo is not a national party. Of course, FDC would come second, much as I would think NUP is the second largest party in the house. But in terms of national coverage, FDC is number 2. Okay. Kakati. But ekyo kitegeeza nti NUP is a regional party because bayinza okuba bayite banafuna capacity egenda outside this region. Naye kati kinda okulaga nti President Museveni ku kino lwaki ateeseka essira, lwaki ateeseka amaanyi, ayagala nti we can remain in our political parties. Tusobola okusigala nga ndi mukatoliki KAIJA mukatoliki nze ndi protestant ono ali bwati, but there is a road that connects us. Oluguudo lwenzigiddemu olwaleero wano wensi Kosovo lutugatta ffenna. That's a politics of interest. Kati amaanyi agaliwo ge twataaga okuteekawo nti can we kitulowoozaako nti tusobola okusigala nga yes tulina enjawukana zaffe ezimu ziri nakyo because tojja kujjawo ono wagwanga gundi ono wagwanga gundi ono muddugavu ono mweru ono musajja ono mukazi, but can we go beyond that? Look at ebyo tubiina and so now back let's concentrate ku bitugatta. Can we talk about roads? Can we talk about corruption? Can we talk about corruption nga tetwezikubidde nti Kiwanda osobola okujja wano? Kyekitulemye okutegeera. Kiwanda osobola okujja wano. Kyekitulemye okutegeera nti tutunule nnyo ku bino ebitugatta okusinga ebitwawula. Kiwanda osobola okujja wano noyogera comfortable nti kino newankubadde wa NRM yakikoze niye kikyamu. Kakati kubanga oluboyogera ku interest kati interest eyo nti bwona okyogera because singa olwayo bagamba nti no there is a bad road which was done basically ne bwona okola otya chovola prime minister onuli aigigi yali agamba ne bamukwatawo binaga nti okay buli gwe olaba omuntu nga yakoze bubi ekintu gwe n'olowooza ojja kumuzibira nga goyina akamotoka akatono at the end of the day kijja kutukosa tekigenda kukosa wa NRM tekigenda kukosa wa FDC naye kijja kutukosa ffenna. So I think it is not easy nga bwe tukyogera because you must be able ng'osobola okumira bitter pills nogamba yes kino newankubadde yakikoze wa pate yange wa gwanga lyange wa kino naye kankivumirire ekikyamu. So ekyo kitegeeza nti tuba tugenze beyond omuntu ena wakulowooza nti amagezi ga gundi gandibadde gakomako because there is no way gye tusobola kulowooza nti tusobola kansembeyo na kino mwami Apollo kwandaba nti olwaleero singa President Museveni ayogera ku masomero nti abaana bandisomedde bwereere abaana bonna mu primary bandisomedde bwereere. Can we hear the same statement from my brother Kyagulanyi
nsobola okulya same statement nga mwami nga Dr. KIZZA BESIGYE jayogera nsobola okulya same statement nga my brother mwami Lukwagelias ne jayogera nsobola jiwulira nga yemu. Do we have such a time nti we can agree even in the midst of disagreement? Chechichatulemye. Honorable KAIJA, ensonga eno yenjawukana eri is it as severe as it is being portrayed? Era evudde kuki okuba nti tuuse ku nsala ino lyennyini? Neyanza gyo neyanzeege. Uganda ku myaka 60 ku gwenkaaga mu ogumu nga letuleta issue oba ensonga ya interests. Kiba kikulaga nti waliwo bingi ebitakoleddwa. Twatuuka tutyano kati nga ensi saakozesa luzungu ng'ensi ebimba etokota nekimutuusa mwami Museveni okubanga akyogera kubanga kiki kyetwali tulwana okufuna obwetwaze. Batugamba tufune obwetwaze twekolere ku bintu byaffe. Tukasa abazungu abagenda bebatusibye agamba nti bwana mulwane obutale walojuka walozi boycott mu 58 walukyamuzaabo sono walukyamuzaabo baginishas mukanga ve musaazi n'abalala nga bagamba abayindi bakutte ekonomi yaffe nga bagamba n'ekireeso okuba nti bagikutte abantu abazungu bamagulu meeru bibaleetedde abo okutukwata. Twesalirawo ku byaffe abantu bantufuna independence. Naye twafuna independence tribes zaali 16 era zoolaba eziri ku luggi lwa parliament. Ekiziteezaako tubeere nga tuzijjukira nti abe bannannyini Uganda. Ekitali kyankuba nga bazungu batubandolinga. Era mu kwogera kwa Dr. Obote, founding father w'eggwanga lino ku independence, n'agamba kye tugenda okulwana ennyo okulaba nga tugatta eggwanga. Kubanga eno issue okuba nti anti muli abantu 16 abataakola application kwegatta kinene mbu twegatte. Bwe tumala okulaba nti wabeerewo unity, tuzimbe eggwanga ery'amaanyi nga buli omu yeerabamu. Nga buli omu alaba limukolera. Endulu ne zivuga. Kyova olaba ebiseera ebyo bwe baali bakola pulaani nga bagenda okuzimba amasomero. Walaba bwe twalina districts 25 ne bazimba amasomero 25 nga gafaanagana gala ku standard yemu. Ne bazimba amalwaliro 25. Kyova olaba ebiseera ebyo bakadde affe bo basomera ng'omwana asobola okusomera eggulu. Mungera bwanga okula choices okola choice amasonga gali mu region ezi nya oyina asa choice Buganda kyovula osanga no Buganda ngasomera bwera nyanji n'osanga omunyankole naga nasomera Ombaki Dr. BESIGYE yasomera boroboro lirirango era nubula balango amwaga nnyo amira berogera obi n'osanga omunagamba nasomera Tororo Girls oyina osanga omunaya yasomera Teso College. Kadre ekyo mwami Museveni ye kyali mugambo olwaleero abantu kibaali bazimba mu myaka gyana kyavaudi kivudde omugina emyaka 4 ja President Museveni NRM kyolaba nti bwogenda n'osuwa entale ojja kusanga abaana bonna ku byasomero banyankole. Ogende boroboro osange buli mwana ali mu kirasi mulango. Ogende KAIJA yogera ku kyamasomero bwe baba selectinga abantare school baselectinga mu region Myoka. Kugenda yo. No, mbadde nonyereza kiva kuki. Yes, I am giving kubanga abantu gokoze allegation. Yes, it's not an allegation. Bwe kito bwe kyali. Olwale mbulira basi mekeza ezikola ki? Ezifuluma nti omwana agundi gogowulya gogoma mutu gomanyi. Mbunyina omwana agenda kusomera akyoli. Okujonga afunye NGO nga yemuyamba ngayo yeragidde nti omwana jajja okukola ki? Jajja okusomera.
genda otunuulire amasomero bwe gafaanana, genda otunuulire amalwaliro ng'olina districts eziwera 40 nga tezirina eddwaliro. It is happening. Owulira kati cry ya cancer nawulira ambaga nti mu regions waki mu region tubeera nti abantu bonna tume kubeera nga tukola ki ne bakitandiseeko cancer institute cancer facility emubagitutte eggulu side tujja kugiraba omanyi waliwo ez'amawulire n'okugirabako eri luddawa baguze n'ettaka no mbimanyi eri erwaira batugamba specialized hospital nakatoleo sente mpitirivu zigenzeemu tezinakola ki tezinabaawo. Kakati awo baali bazimba omuntu yatunulira nga cabinet nga yerabamu omunatunuulira najja natulira mugunde nga asanga nga kwaba osanga awantu ng'oluzungu ye medium of communication mu kitundu mugunde mu bitongole bya government ne waliwo ojja n'otula n'osanga ati bano nga balinga abeemanyi bano nga balinga ki bobokaboka be baayita kakati najja n'alaaniko olulimi lwe yayitanga bakkaada yennyini nga luyita kaada judge kaada policeman kaada ki kuba nti bw'ogamba abantu ababyogerako tuleme kubyogerako ate abikola kubanga omuntu ayogera ku kyalaba preempt him nga gwe tekikola olage nti waliwo obusosoze naawe olimba bwetu obusosoze buli luddawa nga guntanafa omugenzi Apollo Nsibambi nga kyali prime minister Honorable Odongo otu yali ku parliament munaka no eyo parliament yagirimu n'asaba n'agamba batuleetere list y'abantu abakozi ba government mu parliament speaker yaliwe ku ebiseera ebyo Edward Sikwenuka Sekandi n'amuwa weeks biri bagirete tubalabeko bagateko ne districts ze bava balaba obwenkanya obuli mu national cake ekireeta abantu okkaayana ku mukolo singa balaba emmere nga bajeega bwaki nzibu naye gwe teekayo emmere nga buli first come first serve nga buli omu afuna ennyama tojja okulaba tewali balya nkoko abalala nga bali ku bijjanjalo amagala alya enkoko n'atalya nkoko mu nsiko bw'ataba amagala alya enkoko n'atalya nkoko buli omu n'afuna guni Dr. Martin Luther King kyagamba mbunwanirira ensi obwana bwange obusatu lubatabulabire ku kkala yaabwo ne babulabire in the content of their character nti ono yeeyisa bulungi Honorable Godfrey Chwanda yakitadde ku bibiina by'ebyobufuzi okuba nti nabyo bwe bizza ate byongedde no ebibiina by'obufuzi bipiikinga ku mbeera eriwo you can only be sire okwogera kitaliwo ekitaluma abantu era obibika birelevant newe owuliranga nnyo oli bw'olabanga oli ayogedde ekintu kulaale ne bakuba engalo manya eyo issue kuba oyinza okwogera ekintu nojja nonyumiza abantu beri mukyala talina amasannyalaze kakati computer omanyi ipad simanyi biki you look a silly person naye kati otuuka ne kampani ogera ku tiktok bw'olagera nga buli omu kana akatu n'ekigambo trending n'atakyeme bakiwandiika kino kyekitutrendinga aba akikola so kakati the issue of identity. What is identity? Politics of identity. Yes, what is identity? Kubanga ekisooka Uganda bwaga nti oli muna Uganda is that identity? Yeah. You can identify yourself as a Ugandan. N'agamba ne mukuza ne bw'ozaala abaana ba identical twins tobayita mbwe erinnya lyammwe mwe twin era obakola ki kakati ku identity okwemanya nti ffe bano si kibi kwosinziira okufuna interests. Wawulira mwe Museveni ngaga nti abanyankole muli basirusi mwalanso okulya embizzi nga muze Kampala kubanga amanya abanyankole tebalya ki tebalya mbizzi naga muzabooya ogaza abasiruwaza I think tayagala ddala ki tayagala ddala mbizzi omanyi mwa Museveni avumanya ekigambo mbizzi I don't know yeetaaga nozagituwandika so nti ogenda omulanga bw'akikuvuma aba akumaze swahili biki so nagamba ekyo tebakikola omuganda omukyala afukamira omusajja omuganda kubayita omuganda olina okuba n'ettaka kyekifa kakati ebyo kakati mwaye Museveni yafuna emyaka 4
mu buyinza yes tegana bakuwera aga kale asatu mu ali asatu mu sanvao mweje emyaka asatu mu munana nga yakutte peni yawandiika bukibwa yagala abantu bakwasanyire bakugambye nti ne mu nyingo zaabwe ezasooka ezibajja mu nsiko unity yalimu kugatta Uganda banansi babiremu ne naagitandikirawa watukidde emyaka 38 Uganda really fragmented olaba ne nation gye bayita Buganda is not a tribe, is a nation yasanga intact n'agamba goyinza okubeera Ssaabamoli goyinza okubeera Ssaabaluuli yajja yabanoonya najja n'atandika okukola yabanoonya oba abantu bebezuula you know the politics I want to tell you twogere politics nga bwali kuba bwetaki bimugambe naye kuba mu mutima nankubanga akyalina okubuna obudde omaye oba olina obuyinza osobola okurivazigaki ne batandika okunoonya constituency eziri tribal mbu bano ba iki bali ku bibitu ba constituency ne bakwata districts kuba kati bw'otandika okusimba district nga togizimba mbu nti ekinakolanga district enabanga n'ekisaawe enabanga ne recreation enasobola kubanga tojjukire yali emmese no era yagirya yali emmese namu ndi mukugamba sitololo saidi baba stage akati oyo yali agala mu district mbagikole ki kakati buli lwogira abantu bwotyo n'ogamba mmwe bano ojjukira omusajja gwe bwajjako bwa chairman nga wangudde nga saidize masindi side yawo namga gole muki oli mukiga kakati namaya mu bano bakiga bano bagundi nga yenyini ne bwabayogera mu bagu era nga bwajja n'ababuulira mu muli bagundi kakati oli mukubuli abantu mwe muli bagundi Nyerere bwe yakwala n'agamba njagala kuzimba ggwanga Mwai Museveni alugamba nga yakajja mbu yali eggulu n'agamba nti nyimya nte wane eggulu nembanga njogera mu luzungu so KAIJA olinga olulimi olinga agamba nti NRM government ya NRM ate yeyongedde okuyuzayuza mu bantu ase government yene kubanga omuntu asinza ogirwako constant ali ogwo abadde ki vision bearer waayo Mwai Museveni yalina omukisa ogukkiriza Oluganda lubeere national language yagulina n'akigaana ate nga ayagala Oluswayiri otayirwa wano kuba twali tunoonya olulimi olwa wano olusobola okugatta East Africa no Uganda tosobola gatta East Africa tonagatta Uganda tosobola ekibaagaza olulimi mubeeko lwe musobola okwogera ekyama nga kiri akoze eki akitegedde bw'ona agamba osooka oddukire ku Luswayiri eri waggulu kiba kitegeeza buli ajja wano tosobola mugeya so gundi Nyerere kyeyakola Nyerere kyeyakola nti njagala ojja maaso kenzimbe ki eggwanga nembawe ddiini kyovola nti omuti zed oluno olulimi oli bw'aba ayogera alwawo okulowoleza muki nti ye yakikola myaka 24 niwo nono ofunye emyaka 4 kati alaba ekiboyiringa bulumaga nenga seerabamu kubanga alina aba intelligence amugamba omaye obeerewo n'abakubulya amazima oba kibi bakirunga nti nkubulya abantu banyeevu abantu beerabamu kati yeebuuza abeeko bagoba ayingiza abalala oba ayigiriza kubanga ojuga ne secretarian law weyatandikira ngamaliriza secretarian law yatandika about 89 ng'abasirikale babuuza lwaki abantu gundi bokka batukulembera basirikale banembwe abakulu bwe yadde okubaddamu yadda nateeka lyaki okugamba abantu mbu basirike waliwo yagala nagamba nti yagamba omwana nti fukamira omwana tufukamira ng'ombuuza n'amugamba taata nyinza okubanga ondaba nfukamidde naye nga mu mutima sifukamidde ekintu ekisinga obukulu ye muntu okufukamidde singa waliwo goodwill I am telling you nojja noyogera ku poverty ng'okkiridde wansi eyo katola ono byali mu kwogerako ebyobulimi ali mu kwogera kubanga bizibu gyebiri era singa abadde abyogera kakati ono kiwonda akola ki wono nga ffe twabyefunidde buli lwolaba issue ng'ezze ku meeza ebeera gye manya ate bw'olaba Museveni nga akaze n'akyogerako lwakuba Katonda kyataamu agamba nti wanakolamu ensobi ng'omukulembeze ono nga banne nakola ensobi wano bannange tukoze tutya kirungi kati yakyogerako temukyogerako eyo mugenda wabi nedda bage banne twakola ensobi nakola ensobi tukoze tukwawe tumugambire olwaleero solution ya Uganda eri wano transition abantu batuule wansi boogere ku ggwanga
eriddako ng'agenze bw'atakkiriza abantu boogere ku ggwanga nga tannagenda kyekizibu mwami Museveni kyagenda okuba mu politics wa Uganda kyatukoze obi okuteeka eggwanga lyaffe mu matongo abantu beewalana ebyaddala abantu ate bami nga abantu baba wansi bali bageza kwegatta intermarriages kati nga singa mwami Museveni yakkiriza abantu abasooka okuwa n'abaana be n'amanya kati nga nti ino omusajja ne bwe yali badde munyankolo wa bulijjo nga yalina muwala we n'awolaga nti omusajja omukyoli ebyo ebyokuwasa n'okufumbiruganwa biri private biri wakati w'abantu ababiri Apollo kankubuulire oba families ne families Apollo kankubuulire Buganda omanyi kyagigatta Buganda kakakumalire kakatono kawulirize Buganda kabaka wa Buganda okusookera ddala ekika kye tekiba kya taata we oya kiba kya mama we ekyamugenda nga kimuwassa olula yeetolola ngamba ali polygamous yagezaako okulaana bali bawulire mu state house etuyinza okuba mu mubiri nga mwebali kyeyogedde kiri nti otunula mu government kati oli n'amanya nti bwe ntuuka ku geti ya gundi y'Emmengo nti ab'empologoma ffe tuliko awefuume n'amanya nti eno eroro yange babamanga ab'enjovu ne bamanya nti bano be bano buli omu n'amanya kyakola kyakati ekyo buli omu ne bwogamba mbu okuba ekintu awuli alina kyafiirwa olwoteeka abantu nga tebalina kibafiirwa bwe buzibu tuba tuliko olwali Soul TV program amunyo ku makya osobola otwegattako mu kubaganya birowoozo sindika obakako noti 7 noti emu 6 noti 9 noti 6 mu dakiika 3 nyanja kuba ntunula kubaka bwamwe tubuulire enjawukana zivudde ku ki okuba nti tutandise okwetunula mu mawanga gaffe bitundu gye tuva mu nzikiriza zaffe okusinga ate okutunulira ku bitugata gabana Uganda ne His Excellency the President yavuddeyo n'akisaako mulaka mu kiseera kino kyenyini ng'agamba nti kye tuteekwa okutunulira era kye tuteekwa okusaako amaanyi olwaleero ng'abana Uganda bwe bumu n'okukolera awamu okutunulirako ebyo ebisobola okutugata n'atwongerayo okututwala mu maaso tuwe ndowoozayo mu kaseera katono naye nandyagadde KAIJA nga sinakujjako omuzindano bakiikeemu kye kibaviirako mmwe abaliko opposition okutandika okutunulira ebintu n'ebyandibadde bitugatta ne bitunulira mu ngeri ndala honorable Kiwanda kyogeddeko nosanga nga n'ekintu ekigenda otugata okufuna mu ffenna mwe ne mukitwala ng'ekya gavumenti ekyokulabirako ekitono kingenda okukoonako kyekyanga AFCON mwe tugende obaolyawo ekigenda okutuwa image okutuwa ki nolowa muntu wavayo olw'okuba opposition n'atandika okikuba n'okivumirira just kyakulabirako nasoba literature kibayita critique wenagamba mu bulungi twali kikoze tutya kubanga AFCON oyo agenza afuna ebyafaayo emyaka tegiwera emyaka egisuwa kati mu 10 nga buli gwe bamuwa tamutuuza tamukyaza lwaki mbu olwaleero AFCON bamuwera ku bisuubizo kiwadde nga kyakulabirako anti kye ndimugamba bamuwera ku bisuubizo luli wasooka nga nti biki byolina kaloga biki byosobola okukola nsobola okuzimba ebisaya nti nsobola kibaira mu kisuubizo kakati nga ye ngaagamba nkuwadde nenja kujja bagenda okutuuka nga tobirina kakati ebyo tugezoganga nti naye bino wamanga tubirina bwe twagenda okuddaabiriza nambo entuga tujja kusamya omupiira mu Septemba nolwo tannakola ki tannaggwa netubeera neddwaliro ekkulu nga Mulago owuliriza ne Lubowa naye oli naavayo n'alikuba naye nga ddwaliro lyaffe lyerituyamba talikubye akulaze olw'okuba nti opposition kakati lwaki onakubuuzizza lwaki bwakyogerako abantu bakuba mu ngalo kubanga ekizibu ekyazze wano bayita police maker nga ijiji bwe yagamba tebajjanjabirwa Mulago etegeeza n'okukyala we tebakola ki tebakyalayo amasomero gegambye yuzi waliwo akasomero kedalaba erwengo naye ekitunuulya nga bayita government school ng'eriko kino ekiveera kakati gavumenti egamba tulina amasomero bwegatti naye ng'agasinga mbwenga enkuba bwetonnya ng'abaana bonna bagenda mu ziri kirasi ebbiri somero ya primary naye nga kirasi ziriwo bbiri ne balaga eddala lyali Kabale ne balaga eddala lyali Sere so nti ffe omulimu gwaffe kukubira ttooki nenne mutuuka n'okugamba n'okutuuka okugamba nti waakiri omuzungu ajja eggwanga lyaffe alisanyeewo waliwo yagambye ebyo tobiwuliranga ne baga nti emeeri yeyeze kati kikabatukube nedda kati kyebagamba abantu okutuwa ku busoberwa abamu natuwa ku busoberwa naye neebuzo lwaki omuntu yetta
mutuse kubusoberwa lwaki omuntu yetta bagenda omukubenga muntu mukaka mutalwana kulwana n'atuuka ku kisenge bw'olaba bano abatakkanya bano abali mu kyondo kirwabazi n'ensi ebbiri abalinga abooluganda naga nti bw'olaba oli akutta ejjinja alikasukiro w'emmundu ye psychology kwanze waliwo kibayita empathy weeteeke mu bigere byono kyenimuga nti oli bwatunuulira budget gy'ogamba egenze emulago emalayo zo zonna ziwagambye zaatuuseeyo nti bw'owulira obunyanga bugenda oluwa hospital gitaddemu trillioni za ssente juzi ne munnamule bwe yagenzange kabaleka tulabe eddola yaffe erituuse bamukwatiddeyo nti ebye twogerako byeninga nti olwaleero ate babi abenale mubangi bali mu bwambo tusinga bo erogeno musange nakaija mwebale kwogera ku nsonga eyo nga tasobola kwogera kubanga ajja kuba reprimanded bajja kumusalako kakane wesa goloza information tujijjawa tujijjamu aba abalumwa nga bali edaga fe tubulidwa ekyo Honorable Godfrey Kiwanda Subi ngenda kusoma obaka nayo mu dakiika 2 Honorable KAIJA yogedde kucha okuba nti abantu bagenda okweraba mu government nga tebaliimu obusungu bwe buva mu government ne batulanga tebaliimu wadde nti kyekiviirako embeera eyo no kakati nze Apollo ekintu kimu bw'osanga ng'omuntu yenna politician ng'akulembeza ebigambo bino take that politician very serious biriwa nze ng'ow'emyaka gyammwe very serious kubanga ow'emyaka is just transition lero ndi wa myaka gyo enkya siri true niyo omuntu yenna nga omunabyabufuzi abeesinga argument ye ku myaka abeesinga argument ye ku ggwanga nze ng'omunankole nze ng'omuganda nze ng'omunyarwanda munnammwe nze nga musiraamu munno President Museveni gyayogerako omuntu yenna kasitangulira ng'akutta akazindaalo bw'ati ng'eyo statement gyatandikira natandika okuba politician national politician at 23 niye ekyali kisingira ddala okunkaluubirira ye muntu okumbuza emyaka gyange omuntu yajjanga n'abuzanga olunaku olumu bambuuza ekibuga wayitayi waffe bayita bakijjulula nga maze okwogera omukyala n'ambuuza sebo bakuzadde ddi oh my god that was my biggest challenge okuddamu kuba nagamba okukibalansinga awo of course bw'oba muvubuka tukulaba we see you tetwetaaga na kweyogerako we don't need to kyoteekwa tugamba ekyo niye politics kasita owulira politician yenna nze ng'omuvubuka that is very shallow. KAIJA agambye nti mu government yammwe ya NRM wejjidde ekintu ekyongedde okwononekera no ekyo kiyinza obutakoma leero nenze njagadde kukulaga n'abatulaba nga muli eyo because kati oyogera nti nze ng'omuwanvu ate abampi bakole batya nze nga American height just bibooziboozi omuntu ali ku kazindaalo mulonde nze American height but they are also short people abamu bakampeyina bo that's the politics of identity yoyo gwayogerako because buli lwomwogera boti kakati bwenjogera olwayo bwe ngamba anti kati olwayo kati kyetubaliga politician kitukaija kyeŋŋambe concentrate kati kyembadde ngamba kaija tuconcentratinge ku bintu bwe ngamba olwo ntitugulawo nasare bed emutetema era ng'agatta bantu bono wanupa ajja kujja apiikinge seedlings ona apiikinge bwe twadvocatinga ntitwagala cancer ward whatever kubanga ekyo politics of interest ne politics olwaleero amaanyi gonna abantu bagatese fenga so and so fenga abavubuka fenga kino and being a youth is just transitional kati oberanga simwe mwabireete byo ne mutandika okulonda ba minister bavubuka ne munonda ba minister babali that is different ekyo kyanjawulo naye ngamba somebody is standing for national leadership nga best yonna ayimiridde ng'omubaka wa parliament naye ng'amaanyi ge gonna ne ku katuuti agateese ku ddiini era bawasanga kakati gwe nga nawe gwe munyarwanda munnange gwe tompadde kalulu gwe muganda I mean what is that because let's talk about interests fenga abagala okwengudo zino zirongooke abagala cancer ward twagala kino abagala okuba we need to export this that's where we should base our politics agambye nti kituuse ku level notuuka mu kitongole aba mu kitundu nga n'olulimi basazeewo lwe lumu lwe lukola uno kakati ekyo bakikola olw'okwagala okuwuliziganya ng'eggwanga lyonna
olwaleero oluganda olutese mu constitution oba toluteeseemu nali kabongo nga one ngoyagala ocommunicating nga oli kabongo Karamoja oyina kwogera luganda kojja kusangawo abagisu nga bavudde ebugisu baze Karamoja tamanyi Lukaramoja n'omukalamoja asobola okugeginga ennyo oluganda aye n'omugisu yazza ayogera ddala oluganda purely so wadde oluteese oba toluteeseewo it doesn't matter kubanga ekyo kyeki abantu bakikiriza nti olulimi olusuubuulo oba lirwanda gano gonna amawanga gatono nebogende Juba nebogende Nairobi nebogenda you find Luganda nga balwogera bwe batyo kakati oluswahili already promoted but promoting basically for East African community no East Africa because ojja kusanga oluswahili lulungi nnyo Congo Kenya lukola Congo lukola Tanzania lukola wanewaffe ne Rwanda lulimu nnyo ebitegetege but kati yali promotion nga East African community however the need for national language kubanga English is an official language kati tulina kye bayita national language ekyo tukirina tukyetaaga twingana obwate tukyetaaze but naturally ekyo weekiri okiwandiise oba tokiwandiise ekyo weekiri but don't base your politics olw'okuba oyogera oluganda olw'okuba oyogera olunyarwanda olw'okuba oyogera that is bad politics your politics wa identity si politics wa interest onagamba nti nze gamu ffe kitaffe yali mujasi sente zatulemerayo kubanga kitaffe muganda bannange ne bwobeera mu zi ofiisi zaabwe olaba bayisaawo ba kitundu kimu endowooza zaabwe si zaffe bubaka mbusomye nga bwe buli tetubuyinako bukakafu onagamba nti amu Jacob from Jinja naye ate osindise voice note tetusobola kubanga tuzanya voice note nze Ssenyondo Edward okuva Emityana nze ndowooza obuzibu buvudde ku bwavu obungi obuli mu mawanga na buli afuna ekifo mu gavumenti aba ayina okwawula abalonzi tuleme kutegeera ye waafunira ate bakyakiikirira abantu kati tebakyakikirira abantu bali ku families zaabwe neyanziza tweyanzege Ssenyondo Edward oba katuufunye onagamba nti nze Agustino from Lubaale Ntungamo aba opposition kyekizibu be baleese enjawukana endowooza ye naye tulabye obaka avudde Ntungamo nze Lwanyaga Paul mbalamusiza bannange ensi etekulaakulane eremera ku byabufuzi tulemeddwa okunoonya obutale ne betutundayo tuli mu kuwaayiriza abantu babuuzibwa nga okubayo tufunye ndowooza agamba nti tunulidde nnyo ensonga ezitwawula ng'ebyobufuzi for me what I could think is what I could think are the main causes of this politics of identity. It is because some Ugandans are from different regions of the country. We are brutalized, abducted, killed and neglected by the current regime. Sembus Ivan from Karerwe. Thank you so much. Agamba nti ndowooza waliwo ababeera targeted olwa okuba nti bava mu bitundu ebimu n'ebimu olwakadde bannange mu nsonyiwe ensigaze eddakiika ziringa 2 agamba nti good morning Mr. Paul, thanks for the show. Kamyajolamu as usual live from Kasubi. Mukulu Arnold ne Mr. Chiwanda agamba ndoza Harold Kajambo kyanaku nti okweyagaliza kyekizibu kiri wane waffe kale buli omu asika azzawe mu nsonyiwe mbannange tuteekwa kuwunzikalawo none okay tusima Apollo webale mnonga ninye bya Ruhanga Ignatius Sabalongo alinya Mwamba division mu Kasese municipality abajenyi n'abakiira kale obaka bungi banange buwanvu sobola bumalayo Kaziba Moses agamba nti what is transition and what do they mean when they say that we need the talk of transition ndoza agamba KAIJA agambe nti kisobola okumalawo ebintu bino byonna ye transition mu nsonyiwe producer wange nzikirize eddakiika emwe mungi bwe bano basiibule Honorable Godwin Kiwanda Subigo abantu wenna wooli bw'obanga olina office gy'olimu bw'oba olina ekintu kyonna ky'okutte lekera okulembeza interest zo ezitwawula mawanga madiini olw'okuba gundi ayogedde olulimi olukufaanagana n'omuyisaawo olw'okuba gundi ogenza okulya nga erinnya likwatagana eddiiniro n'omuyisaawo katusavinge bannayuganda nga bannayuganda naye ne bobeera nga oliwa NRM olw'okuba mbugundi omusanze ne tayi eya yero bweyitawo wano mangu that means tugenze mu politics wa identity bwe tuba nga tunayagala eggwanga tubeere nga buli muntu yenna asobola okulibeera omuntu ono aba atakkiriziganya naawe politically please katutreatinga bannayuganda nga bannayuganda so singa interest zaffe so singa identity zaffe bwe zifaanana
nga ngaziya ku Nobo Kiwanda kyayogedde mbadde nyina abantu basatu benda njagala okwoga ne owa wakati abuze tribe ne no symbol citizen bwe najja concept yo njafuna obudde nzigi wano njiwanyonyoleko ebika by'abantu betulina mu society so nti abantu abalina omupiira oba abali mu bifo ebyokusalawo kyemunaakola kyekijja okugobererwa bwe mubanga kyemukola nga onywa wayini naye ng'ate abantu bawa mazzi bajja galaba so kyowulira kyogamba mbu kyogamba mbu tukekereze nga naawe okekkereza bw'ogamba mbu tuwagalane nga naawe oyagala bw'ogamba mbu tetusobola tusooke tulabire ku ggwe bagamba ayagala obwenkanya ajja n'engalo nga ki nga nnambulukufu mbagaliza olunaku olulungi n'okumalawo wiiki nange mbasibulidde wano tuddemu tusika n'olunaku olw'enkya musibe bulungi mwekuume era mukole mweraba